Ozeno ya Paul Job Kafeero. Abaana ba Paul Job Kafeero nga bakuliddwamu omukulu gwe bayita Swazi Kafeero. Abalina enteekateeka ey'okuba ate nga bazimba ekijja kya Paul Job Kafeero n'okuzimba ekijjukizo. Kiyinza okwefaananizaako oba walaba ekijja kya Hamani Basudde kye bagenda okukola e Bukunja, enkoko njeru ewa Paul Job Kafeero gye bamuziika. Omukulu ono namufunyeeko n'atubulira enteekateeka eno ekirowoozo gye kyavudde bagenda kukola batya okutandika okuba ate nga bakikola mu nteekateeka eno. Abajjukira omukulu Paul Job Kafeero ono, Paul Job Kafeero yazaalibwa nga 12 omwezi ogw'omusanvu gwa 1997, n'atufaako nga 17 ogw'okutaano 2007 ku myaka 37 mu ddwaliro e Mulago. Era we yafiira omukulu ono yalina enteekateeka okuba nga ajaguza emyaka 2 ng'asanyusa abantu mu nteekateeka eyo. Okutandika kw'endongo yatandika mu gwa 1987 mu kibiina kye bayita Pluto Boys. Abakijjukire bulungi ekibiina kyasangibwanga Bukunja eyo mu gwa 1988 omugenzi Livingstone Kasozi n'amuyambako ne basobola okuba ate nga amukwatako n'ayingira ekibuga Kampala. Awo nno abajjukire oluyimba lwe twatandika abakazi okuwasa. Lwatandika ku albamu gye bayita Muvubuka Munnange mu gwa 1989. Awo nno najja mpolampola najja n'abikuba endongo n'asobola okuba ate nga agikuba. Kati abaana ba Paul Job Kafeero balowoozezaamu ne basobola okuba ate nga baatudde ne bagamba ati ekintu kino tusobola okuba ate nga tukikola nga bakikola ewa Hamani Basudde, naffe tusobola okukikola. Abaagala Paul Job Kafeero gye bali era tusobola okubakoowoola ne basobola okuba ate nga ensonga zino basobola okuba ate nga bazidduukirira. Abaffe Paul Job Kafeero mujjukirako ku ddoboozi lye. Paul Job Kafeero wano waliwo ekivulu kyali Nakivubo. We yakolera ekivulu kino banywanyi be bonna baali bakafa, nga Livingstone Kasozi yakafa ne Basudde nga yakafa. Ebigambo bino yabyogera ng'agamba nti mutujjukiranga we tulibanga tuvuddewo. Kafeero yabyogera bw'ati: Zijjukira bulungi nga 18 ogw'omunana omwaka oguwedde twali wano mu kivulu ekyefaananyirizaako bwe kiti, naye ng'ekigendererwa kyakyo kyali kirala. Nga ekivulu ekyo twali tukikoze nga tudduukirira Livingstone Kasozi nga amaze okulangirira nti mu bbanga eritali lyewala yakakasiza wakulekulira ensi, ne kibeera nga Mukama bwe yakiteekateeka era nga ffenna bwe twali tukisuubira. Kale nno ate mu bwennyamivu bw'ekitalo oba mu kibwatukira kye tutaalowoozaako, munnaffe omulala n'atubulako kintu ekyatujja mu mbeera bangi na kati tukyajjukira, era mulimu n'abalala bagamba nti oba tuyinza okukibuusabuusa, naye nga bwe kiri ntutwala akadde tulowooza ku bannaffe abo nga twali tulina ekibiina kye twali tutumye Music Triangle. Okuva ku olwo yayulika nesigalako enkondo emu bumu, naye nga n'enkondo emu eyasigalawo yeebuuza oba bbanga kiri eneetwala nga ekyalabwako. Kyewuunyisa, tokitya, kyeweesooza, buyinza okukyenkya ne bakugamba nti abaaye gaagano ge gali mu kibuga naye taliiwo, tumusigaza ku ntambi. Ensi bwetyo bwegende tukunguza, naye nga tulina okutwala akadde ne tulowooza ku bantu abo. Nze nabirowoozaako ne binnema endojja, era buli lwembamba lojja akaseera ako kannema okugumiikiriza. Mu kaseera kano nga tuli ne Fred Sebata nga tuzeemu okubalaga egimu ku myoyo egyali gitandise okutukyuka nga tubalaga ensonga ezo bwe zaali nga abanywanyi be bakafa, ng'agezaako okuba ate nga adda mu mbeera naye tebyali byangu. Bategeezaako nti ne Kafeero mu mbeera eyo nga banywanyi be bamugenzeeko yali agenda kwewa n'obutwa. Kati emboozi gye tuliko mutabani we gwe bayita Swazi Kafeero bali mu nteekateeka ya kuzimba kijja n'okuteekawo museum oba kye bayita ekijjukizo. Osangeyo ebitabo, osangeyo ebifaananyi na biki byonna ebikwata ku Paul Job Kafeero. Enteekateeka eno bagikoledde nga bagenda kujjukira Paul Job Kafeero nga 17 ogw'okutaano era e Bukunja. Omukulu ono atandise bw'ati: abatuwuliriza abalungi, nze Kafeero Swazi niganzanyisa okubawulizaako, mwebali kutwagala bannaye bamutudde kye tulimu mututuusizza wano. Muganda wange abanyiki we bali kunkyazakuli. Mukama wange neyanziza nnyo kuba abantu baffe basaanidde owulira ku nteekateeka y'omuntu waffe omuntu waabwe. Enteekateeka eyo twagifuna legako abantu twabakowoola bajje mu kuzimba muzeeyi Kafeero omwaka oguwedde, bajja mu bungi mukulu abanike okonjerwa mu kisaawe. So
idea yange ddala yali yakugaziya mu nnyumba eyo mwali kuba alina minywanyi we bapagonja kunyiikira bamwami mande bamuziba ku bulungi ennyumba bange naye kati mukulu abanika emyaka 17 ebbaati lye bamuteekako likukuka lye mazima kuba tugenda weza emyaka 17 mu gwokutaano nga 17 so the idea yange yali yasooka gaziyako munda omwo tuteekemu portraits ze tuteekemu awaadi ze tuteekemu egaani yavuga nga atandika tuteekemu embazi yayasiza kungu naye we neebuuza ennyo ne baŋŋamba tekimala ku Muzeeyi Kafeero okusinziira obuzito bwe yalina so nentuula ne bannange okitegeera kigenda kwefaananyizako bwe kityo ekijjukizo Swazi Kafeero alina enteekateeka nga bajjukira emyaka 17 omwaka guno ejja Paul Job Kafeero kiri kitya ekijjukizo kiri mu mukulu abanike nga waliwo conference center y'okukyalo okwo kubanga ebukonjawo nga bwomanyi ewaffe abantu batindiga lugendo okugendereko kunjiro okusanga abantu bayinza otuulako tegeere mukama wange so ne tusalawo okubira ddalamu eyo ennyumba gy'olabye eyo gye twakuliramu eyo sansula ku lusozi tugizeewo nga we yali nakyo fomu tetugenda zimbawo kalina tetugenda kukola kino ekino tetugenda gizaawo omuntu amanyi nti omuyimbi wano we yatandikira then n'ennyumba ye nga mukutambirisha kitale tulowooza tugigaziye munda ng'abantu bwe bajja kuba buli we tugendayo gwokutaano abantu baba bangi banike muganda wange ne bajjula mu kayumba omwo ne beesindika olulala omukyala yapeintingira namu kuba bakyayagala omulabako so tugaziye munda omwo then emmanga wali oba naakutwalayo muganda wange simanyi kuba binyuma kunyumizanga obirabako tuteekeyo ebisulo nga n'omuntu anaava e Kenya bw'anajja tajja ate kuddukanga okunjeru kusaba kaalonzi ng'asobola okusula okwo kwennyini ku ttaka lya Kafeero ku kijja asobole okunnyonnyoka obuva obwo n'obwo so tugenda kukolawo engeri ya abaniko bambi kunnyonnyolenda naye tugenda kukolawo engeri y'ekijjukizo nga wotuukawo you feel at home teweetamwa aya enteekateeka bwegenda okuba abagazi ba kadongo kamu abagala Paul Job Kafeero agamba ekirowoozo kino yakijja Wahamani Basudde Bubondo ulira ekirowoozo kino first of all kyali kyange ng'omwana mu kusooka kubanga nze ndi mwana yakulira ku taata mukama wange kyali kyange mu kusooka nga ndaba abantu bakolanga ebiggulo okuba muzeeyi bwe yavaawo nga bakola sho naye nga tetumanyi sente gye ziraga kale so I got involved okuva ndowooza last year nentandika obeera involved last year but nembiyiga nimanya nti ebikolwa bikola wee bati kino kyekiva okitegeera so mu kifo ky'okugenda ewabanika enkonko nensasi neŋŋamba abawagizi b'atantu bo bayina kubanga be baatukuza be baatukulira be baatwongerako neŋŋamba wenteekateeka ne tugamba nti tugenda kuyita abantu baffe basabire ku Muzeeyi maspray ennene tuteekewo weema ennene tunnyonnyole abantu kitwagala okukola mu mwanya kiyinza okwefaanyizaako ekyamunywanyiwa Muhammad Basudde ekyamunywanyi waffe Muhammad Basudde waliwo omwami yakikola nze mumanyi we Canada eyo bamuyita mwami Yasin kinkoze bulungi kinaawe omumanyi naye kyeyakola si kibi well and good naye yakikola ng'era abantu bali omanyi nti baagala muzeeyi bazeeyi baffe kale naye nze ku luno kyava mu nze ng'omwana neŋŋamba nedda muzeeyi tayinza kulabika bw'ati kubanga ffe munaye yatukuza n'atusomesa ensonga ezo bwe ziri Swaziniga nga bw'agamba namubuuziza ku nteekateeka eno nti bangi nnyo nga bw'omanyi bw'oba weegenderezaako nga walaba ku nsonga za Hamani Basudde bangi baategeka ebivulu ssente ne bazirya ne wadde n'okuteekawo ettaffaali erimu ne mmubuuza enteekateeka eno mugenda gikola mutya agamba nti ennaku zino mu buufu ebivulu yabitandise era tewali ajja kuzanyira ku ssente zaabwe nze muzeeyi ebyo ebintu by'abantu okutegeka ebintu ssente ne bazirya bibaddewo ebbanga ddene kuba ffe muzeeyi batandika omutegeka nga yakafa 27 ebintu tubitandise kati myaka 10 okitegeera naye nze nkimanyi nti Muzeeyi Kafeero alina mikwano gye abanike naawe kennyini mwoli mikwano gya muzeeyi kubanga kati already kati bw'oli muzimba already tateka ettaffaali tetwagala bantu balusabe accountability ssente zaalagawa nedda tekitugenda okukolangako buli mwaka oba kinatwalira emyaka 10 it is okay kubanga abanika amazima Katonda mugulumizifu wa Kafeero aleeta n'abayimbi abapya abaakatandika abamu obalaba nga beefula mbu tebamwetaaga kubanga nawulira waliwo omuyimbi awo yatandika ne Walumbe Ezaaya naye n'alaba ndowooza mbu nga takyasobola namuyimba naye abaniko ensonga ezo nga tutegeeza
enteekateeka eno nasanyuse nnyo kubanga omukulu basobodde okuba ate nga bazzeemu okukwatagana ne Angel Sekandi namubuuzizza ku nsonga za Angel Sekandi kuba twawulirako nti ate abaana ba Kafeero balemesa Angel Sekandi ebiki ebyaliwo n'agamba just baali bantu naye nga bo Angel Sekandi bamumanyi nga taata waabwe era enkolagana ekyaliwo bulungi. Kati muzenze kankubulire nalaba mwami Angel Sekandi nali muvubuka wa myaka 14 kiba kyabwewusa nnyo okutandika okuwalamba kitaawo kubanga nze yansinga experience mu ndongo ndowooza ne buli kimu n'emyaka everything okitegeera kati ebiseera ebisinga abantu abataagala nkulaakulana oba mbeera kubanga mwami Angel Sekandi bw'omumanyi ali very talented mukulu like abantu bamwagala. In fact, oluyimba lujja ne Angel Sekandi anytime olwa Kafeero Swazi kubanga kati gwe nina yekka asobola n'okulyowa emyoyo gy'abantu mu sitayo lya muze tegeera era anytime namusabye nti muze munaye tuyimbire ku bantu so embeera eyo yajjawo bino ebintu byenfuna eva omuntu akwagaza n'okuwalampa akuwalampye kitaawo kiba kitasaana naye nga muganda wange tewali mbeera yonna yaliwo wakati wange ne mwami Angel Sekandi era nze muwekitiibwa nga kitange bebatukuza mu ndongo eno era naye kennyini akimanyi ndowooza wamulabe ng'agamba munaye byaliwo naye munaye mu abantu bakukyaya omuntu abanike ne bagamba Kiswazi ekyo kisajja kibi nnyo kyekikwagala naye nga tokirabanga nako kyekintu kyexperiencinga nnyo ky'abantu baasanga ne bagamba naye bulijjo tumanyi oli musajja mukambwe okitegedde ensonga ezo ne mubuuza ku nteekateeka kubanga abantu bangi bamanyi nnyo we bawulira ku mboozi ya Paul Job Kafeero ezikomyewo nga bagamba abaana bali mu kulwana balwanira bya bugagga biki angambye nti basobodde okuba ate nga bakkaanyizza wabula nti waliwo ssenga waab'omu erinnya alyogedde wano nti yasinga okubatabula bye muwulira n'okuwulira naye nga bba abaana bali wamu. Muganda wange nga wankula nti ebintu byenkola bya muzeeyita ati ettaka sinze nakeera enkya n'endigula nange ndi mwana mu famire buli kyenkola lwakuba kati nze abanike nze gw'otuukirako kituufu naye ate oba okimanyi bulungi nti sinze na mukulu mu famire eno asooka that means nze ndi mwana wankusa that means ngenda okukola ekintu nga mmaze kukyebuuza ku bannange so tenyinza okuddamu ku ekyo nti ebintu byonna bituli wamu ate bakadde be basenganga n'otusumbuwa senga abaana tetulina buzibu abanike nze kino kyogera zikidde zeetiiririra basenga oba bataata be baalina basenga abaffe bennyininyini naddala senga waffe oyo saagala nnyo nafo wano mu mentioninga erinnya naye kandyogere ku lw'okuba gw'oli wange senga n'atongo saala oyo mukyala mweruye lwali afaanana nnyo muzeeyi Kafeero mukyala era wakitiibwa ali awo naye kankubulirira tuleetera obuzibu bungi nnyo mu famire yaffe nga wookiwulira galuno omwana yabatwala kino naye nga siffe twabikola n'okubikola nzege muzeeyi yafa tuli bato so kankati bino byenkubuuza nze nali neebuuze nze I was just 14 years old kunywanyi gwe emyaka 14 woba olinayo omutabani yenna agiyinamu mukulu wabanika aba ategedde ebintu byensi eno batannabitegeera asobola okayanira omwana wa myaka 14 asobola okayanira ekibanja atasobola kankati gwe kyoba olina omumanya nti nange kati ayogera yadde Katonda ansansidde nempewukawukamuko ku myaka naye ffenna twali baana abato so byalingako bannakigwanyizi era kyova olaba nze ekigambanga baganda bange ne bato bange baabasinga bato ndi wakusatu that means nina bakulu abangulira nti ebintu by'ensi eno ffenna twabisangawo ate ne bino ebintu ebitukanya bakadde batatuteekamu byali bya taata eyafiira ku myaka emito abanike nti oyinza omala obuvubuka bwo bwonna okayanira ebintu by'omuntu eyafiira ku myaka 36 nga kuwaki okitegedde omukulu oyo gwe bayita Swaziniga Kafeero mutabani wa Paul Job Kafeero mu baana ba Kafeero abeera mwana wa kusatu yeebazizza omukulu Yasin yasobola okuba ate ng'akola ebubondo mubuuzizza nti Yasin mwayogeddeko naye n'ategeeza nti mukulu Yasin ayagala nnyo Amani Basudde ne bajja kimutunuzaako balabe naye omusajja Yasin nenkakasa nti mukulu Yasin ayinza okubayambako mu nteekateeka eyo bwe banaaba beetereezezza angambye bw'ati ku mukulu Yasin nze mwami abanike oli munnange kubanga nze ebbanga lyonderedde nalyo sitono kati kankuwulira amazima mwami Yasin namba yenzina era nze kennyini ye yanneenoonyeza n'okunyinyonyola nti yakolera ebintu ebimwami tonagamba muzeeyi wammwe mbadde nina omuyamba naye omuntu aba n'omuntu ndowooza gwe yasiima mu mutima kati mwami Yasin muwagizi w'abasudde ate nga si kibi
okitegeera kuba kiri ekintu yakikola single handedly katankubulire nze nno nkunze eggwanga omuzadde oyo yakuheera enkya n'azimba Basudde nga tewali amuwadde yadde kamotoka k'omusenyi naye kati ekyaffe kubanga kimutunuzaamu lasiya kibuuzo kyombuuziza kirungi ge mazima nakimutunuzaamu bulungi ne mubuulira nti zeeyi tugenda kukala bwetuti ne bwetutima nti ono yali muwagizi wa mukulu Hamani Basudde muli mu mutima munda nga olaba nti naffe tulina omuntu ajja asobola ovaayo n'asinzira n'agamba nze Kafeero nviirawo okitegeera so mwami Yasiini gwe kyoba olina omumanya nti fine ayagala kadongo kamu ayagala nnyo naye ensonga bwe zityo omukulu bw'ategeezezza Swaziniga Kafeero ategeeza nti enteekateeka n'abagala okuba ate nga bamutuukirira kubanga n'ekivulu kigenda kubayo nga 17 okujjukira Paul Job Kafeero emyaka 17 akantu akasembayo abantu baffe bannaye mwebali twagala mwebali kutukuza abantu abagala Kafeero be baatulira ne batukuza okutuuka wano kati ate nange bampagi so mbeebaza nnyo mwambi abanike naye siyinza kuyisaako maaso nkwebaza nnyo weebalenga kunnoonya sirina kye nnakuwa naye Katonda yansaasira bw'atyo enamba eyitako buli information eri 07 02 06 37 03 eri 0702 06 37 03 enamba yange Kafeero Swaziniga nze kennyini nze ngikwata nenkuddamu buli kimu kye weetaaza okutegeera era nenkubulira ne wetutuuse mu Gwokutaano nga 17 mwaka guno tugenda ba lunaku lwakutaano ng'okwonjera mu kisaawe tugenda kubaayo era ku luno nga twebaza abantu kwagala Kafeero tukitume mwebale kwagala Kafeero